So there's our priority. Can we prioritize when it comes to mwali mutegeza chiwe budget desk monitoring a priority? Can look at this committee. Our communities that it goes back to the sector heads, the department heads. But it comes back tetumanyi beneficiaries, tetumanyi defaulters, kati aba committee wetu kana okugamba nti let these names be, let this group. Their obligated role of monitoring, because each committee is crying of monitoring, and at the end of the day when they go to the sector heads they but let it take it from us, really we want much as Honorable Kalida tujukiza rule 91. Now being the community-based department, being a key committee over the performance of council, can you at least give it a priority, Madam Carr? Like you preempted, Honorable Speaker, that committees fall under the sector of councils and statutory bodies, which has a budget line and which has a board controller. When we're doing budget, we break down the IPFs and every sector gets a share and they do their budget within their resource area. And you know, Honorable Speaker, that a lot of council activities take a big share of the local revenue. We usually have standing committees, and at least every month there's an activity of council. And at the end of the day, most departments also get, they are constrained because they are departments that purely rely on local revenue. So we end up having very little resources for those sectors like trade, even administration. Administration has an unconditional but also a lot of activities, for instance, titling of land and what. We find ourselves constrained because of no resources. So we don't deny the committees from going to do monitoring, but because we are constrained. However, we have picked this as a recommendation from you, Honorable Speaker, but the issue is the resource envelope the sector gets. And even the available resources for local revenue that we can break down by the committee. We have a committee, a budget desk, but they also normally are constrained because the resources. They've got, first of all, the first charge is the first call on local revenue is normally council activities. We've got to prioritize that. And normally we have council sittings and committee sittings, and then when you see the balance, sometimes we feel constrained. But let's pick it up as a recommendation that committees are supposed to go to the field to do monitoring. However, even when we do joint monitoring, we normally bring on board a cross-section of leaders. Also, RDC, DCO's office, council, I think committee chairpersons are also normally parted, so that we do monitoring with them and they get to see. So we are doing all this within our available resources. Bakola bulungi sister tweyanza council. Honorable Abasawo, please. Sentebe our district. Wita Secretary wa Health wali already. Wekasawo wekasenge wano wenama sewo jangu wano. Jagala mpite mukyala Kao. On behalf of the technical team, particularly health department, but generally the entire technical team, because we all work together, I wish to appreciate the council, recognizing the tireless efforts of the technical team. We normally work behind the scenes, although sometimes there are issues, but at the end of the day, when we are recognized like this, it's so gratifying, it's so motivating. So I want to appreciate the council and the speaker for recognizing the health department specifically for this achievement. And I also wish to congratulate the health team for this achievement. They normally lead the implementation of government programs, particularly the health ones. We don't know what happens in the hospital, but now the results are out. It is amazing that Mukono district was the second, countrywide after Kitty was the first, and Mukono came second. So I appreciate you so much. Please keep it up. We need more of such approaches. We need so much more of such innovations because we have so many sectors and the help of the education government. So thank you very much.
Council. Embera yawandiikira permanent secretary Minister of Health atusaba okubeera nga tufuna ambulance. Naye ambulance eno eri under Kampala Metropolitan Ambulance System, so baatuwaako emu kuzaali e Kampala ekkubi nebeera nga station ati Mukono General Hospital okutuyambako okulaba nti abantu baffe abeetaaga emergency services ambulance eno okubeera ng'ekola ki ng'ebayambako. Twetwogerera tulina ambulances 2 eza government yaffe eya bulijjo ya Mukono General Hospital n'eyo eya Ministry of Health. Etuyambako n'okunona abantu eyo wansi mu byalo kubaleeta mu ddwaliro amafuta mwegali ministry yagateekamu ebeera full board era buli service eyo yabeerera. Saba tubeere tukola ki nga tugikozesa. Oba ogyetaaze nze avunaanyizibwa ku nsonga ezo essimu yange abasinga mukola ki mugirina tweyanziza Wita Secretary wa Health wali already Ssentebe owa district Wekasawo Wekasenge wano Wennama Sebo jangu wano. This is your government. This is your government. Mukono General Hospital, second position in the General Hospital Reach table in financial year 2022-2023. Minister of Health. Prayers in this achievement. The DHO, Dr. Mirimu Stefan, and the district team, the medical superintendent, Dr. Kasirye, the senior hospital administrator, Mr. Boyd Moses, the principal nursing officer, Sister Namara Alex, and the hospital board and the entire hospital staff. In addition, we appreciate the Office of the CAP and the Health Department for creating a conducive environment and playing the coordination role in achieving this. Lastly, I would like to thank Minister of Health, the Office of the District Chairperson, Executive Committee, Council, and the RDC for the oversight role played in promoting service delivery. Ekyokubiri engeri gye tuliraanye ennyanja tutera okulundibwa ensoke mu bitundu ebyo awali ebiriraanye ennyanja nga empunge, ekiziru, ekkome birumbibwa nnyo ensoke nti tulowooza nti oba weeva eyo oba omuyaga ogwo gubeera gujja naye ne gusanga emiti nga mingi gusobola okubulira mu miti egyo naye kuba gutama ne gutasangako resistance yonna yonna kyokuva gutambula omuyaga ogwo ne gujja ne gutuuka ne mu maka g'abantu ne gutikkula amayumba ne gutta n'abantu mu mbeera eyo. So ekyo kisanze nga kizibu nnyo naddala ku bantu baffe abaliraanidde ennyanja. Then ekyokubiri kyekyokubeera nti nga Mukono kwe kugula ennyo ebibala ekiyitiridde ate nga tusobola okubirima. Then n'obutonde bw'emiti okubeera nti butyoboddwa nnyo, omusana gwaka nnyo bwe gubeera nti gwase ate n'enkuba bwejja n'ejjangambi kuba tetulinayo yadde ekiziyiza embuyaga yadde enkuba okugikwatako nga bwe twasomanga mu primary oba ng'obutonde buteekeddwa okulunga. Bwe yatunudde oba bwe yatambula eggwanga lyonna ng'ekola assessment n'etunuulira Mukono General Hospital eddwaliro lyaffe okulaba nga tusaanira oba nga tutuukaana n'okubeera nti turanking oba nga tuweebwa award oba engule y'okubeera nga tusosowaza ebyobulamu si ku Mukono General Hospital yokka naye ne malwaliro yonna aga gavumenti gye tulina ate nga Mukono district tulina ebizinga ng'ekkuumi n'endoozi ebaatuuka ne babeera ne basanyusibwa abasawo abaliyo obudde bwe bawa abantu ne bwe bayengeginga community ne balaba ddala abasawo gye bali eddagala biriwerawo ligabwa. So ebintu ebingi ebirowoozo ebyakeberebwa ne tulaba nga tutuukaana okufuna award eno nga Mukono district. So twagala okusiima district health officer waffe Dr. Mirimu n'abakozi bonna bakola nabo ate ne political wing kuba bwe tubeera nga abakulembeze tetubaleese on board ebintu ebirungi basobola bifuula ebibi naye emirundi egisinga obungi ebirungi bisigala nga birungi
kwabeerawo enkwatagana etali ya bubbi wabula ey'okulondoolera ddala empeereza ennungi ey'omuwamusolo mu kitundu kyaffe. So tuli basiimu olwa Minister of Health ate nga nebabigako twafuna olukiiko olwava mu State House ne lujja nga lwagala kulaba enkola yaffe y'emirimu mu byobulamu naye noba bakkiriziganya nti ddala tulina we tutuuse ne we tugenda nga Mukono district. So twagala okusiima bonna. Twafunye award eno ku lw'ebyobulamu byonna mu district ne Mukono General Hospital ne tukyalina okusoomoozebwa era njagala okubira Minister of Health Omulanga okutuyambako mu kuzimba eddwaliro mu kuzimba blocks empya kuba twafunya eddwaliro lyagenda okuelevatinga tuke ku mutendera ogwa General Hospital naye nga maternity ward yali nga ekyali wansi eri ku mutindo ogwa wansi tesobola kumalayo bungi bw'abakyala abettanira department eyo. So tukubira Minister of Health Omulanga etuyambeko mu kutuweereza ssente tuzimbewo ekizimbe ekipya ekya maternity ward ate era n'okutuweereza gye tuyita x-ray etuyambako okukebera ebitundu byonna eby'omubiri n'amagumba engeri gye tuliraanye highway or accidents ate era nekyatubasaba Minister of Health etuyambeko mu kuelevatinga amalwaliro amalala agatwetoolodde. Singa tuna elevatinga Goma n'amalwaliro amalala kijja kuyambako mu kukendeeza abantu bonna badde bajje ku General Hospital bajja gendako mu health center service ne force endala basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obutuukana obutuyambako okwofloadinga abantu abangi abajja ku General Hospital. Nga maama yenna oba abaganda bagamba nti enda muwogo yezaala abalungi n'ababi tetusobola kulowooza nti ng'eggwanga oba nga Mukono General Hospital tetulinayo basawo bekkaanye abalwadde oba ababasaba enguzi olw'obakwatako naye tubakubira Omulanga abasawo mufeeyo okukola emirimu gyabwe. Tulabye nga central government efuddeyo okwongezaako ne ku musaala gwammwe ne bannaffe bonna abasayansi. So tubasaba musiime ekyo ekitono kye mulina oba kye mufuna ate tubateddeyo ne incentives endala babawa ssente ezibayambako. So tubasaba mukozesa ezo abalwadde bano ajja nga yeetaaga obuyambi nga talina ssente akolebweko ataweebwa eddagala nga bw'ateekeddwa oddifuna bwe libeera nga weeriri olw'okutaasa obulamu. Ekibuuzo kino eno ekituufu eddwaliro lino ligenda ku mutendero gwa hospital tuba tusubira ebifa bingi ebikalu n'abasawo bakugu bangi abeera beetaagisa mu ddwaliro okukola mu bifo ebyenjawulo naye nga Mukono district local government kyalina ekizibu ekya olukiiko olugaba emirimu era olukakasa abakozi naye twebaza Katonda nti over population y'abantu ebiri abeetaagisibwa nga basawo mu ddwaliro nga tetugirina ku basawo abatono betulina basobodde okututuukiza ku mutendera guno tufuna n'engula eno. So twagala okubeebaza naye nga tuggyeko abakakasibwa bo bennyini tulina be tuyita aba volunteers abasawo bakola omulimu ogw'obwannakyewa era abatukola mu ddwaliro eryo tulina abasasulwako bannaffe abamorap tulina abasasulwako ebibiina by'obwannakyewa bingi bituyambako mu kusasula abasawo. So tulowooza nti matters abali ku gavumenti batono naye ate abayamba abasasula ebitongole ebirala bangi era batuyambiko okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo nga ogw'ebyobulamu n'okufuna kino kye tufunye ekyokufuna engule nga district.